Kazo omuntu yenna ofuna okwefumiitiriza mu mutima ng'abakulu mu gavumenti abali mu security osanga bali badde baatuula dda nakati bane kozi y'abattibwa eri kuki Katumba wajja ekibuli agamba nti nze eyasikiriza Meja Kiggundu okuva mu buyeekera era n'avaayo n'ayingira mu magye eddala lya Meja kwe yali kakati oli teyali wammwe CDF yagambye nti ono kekikutte ku waffe oli yali waani Kaweesa yali akoleraani tugenda kuvayo ku luno kekikutte ku waaki ku waffe. So there are a lot of questions. All right, kwe tuli bana flash station Uganda munaffe tubebaza mwebale kwekuma COVID-19 batugambe munaga mu Uganda COVID yakomyewo ate nga it's real and it kills people. So for that reason finankwade twegemane tubikoye n'olwensonga eyo izo kuba tukulo bulungi bwe Uganda n'abaana bange n'abakyala bange n'amikwano gyange ne bajjajja bonna abantu bange bonna bacyanze nga nkyali mulamu era bulembo mwagala mulamu n'abakwaga ngo bangambye akayisa ako menka mbisiza si bulungi akade kasemba yakange bangambye akayisa ako abaami bonna gye bali tebakuba akayisa ebyekitanda ekiro ino biwummuzamu deka naawe baki olunaku olwo akokubiri konna bwe bakube kasooka oba kakubiro kakusatu ebyekitanda ng'okola otya okwesonyiwa ekitanda tosigale ku masks oba ebbanga eryo n'okusooka neweesonyiwamu katono. Okay. So kakati n'olwensonga eyo muzikize abayimba giyita max abamba giyita mask kanjijjeko olw'obulungi bwammwe babuliza baffe musobola okumpulira obulungi kakati awendi naye temuti Kalule mulamu eye akaiso kamuyisa bubi nnyo kywa nti n'abadde abuze ennaku zino zonna. So for that reason international politics abana Uganda bakumisinze nnyo ebbanga n'olino obadde mu kirasi badde okola bibuuzo webale kulikayo kati sinto n'obiyita n'ekyokubiri onozikiriza radio kweri online ojja kumpeza obulango ojja jogirako tofayo so kakati n'olwensonga eyo amenga tunwa kubuuka ensi yaffe Uganda soka netukikuba mu rabadaba style netukubamu netule kyekiri mu nsi yaffe kyekiri mu East Africa kirimu okitegeera kakati ebyobufuzi mu Uganda bituuseewo obiraba otya meguno omulembe si Mutebi gwokka naye omulembe omuvubuka gusigaza erinnya ery'omulembe omutebi naye si mulembe mutene ngambye Mutebi mulembe mutebi naye si mutene mutene ate nakyo kigambo ekigambo ekiri mu lulimi Oluganda nti mbeera si nnyangu mulembe si mwangu yes ngaba tuli international politics and tukwana mu Uganda we are also in global village yes ebya Katumba amala biwuliddeko ebya mwami Katumba amala twabiwulidde ebyokumumiza omuso okumugjawo naye bisigala byewuunyisa muna Uganda tulaba singa obeera bitadde ku minzaani nti bwekinga mwami Katumba wamala abadde mu security emyaka gyaffe ffenna abalonze nawe dokita tugenza okuzaalibwa nga mwami Katumba wamala ali mu security sajjako oba that's why I normally tell people security is not all about having a gun with you. Security is not all about having military combat people surrounding you. Security means, are you safe? Are your children safe at home? Boboli kumulimu. Do you have security intino ewakono sange mere kweri? Omungu nenchino ogusanga ngo. Do you have security of job? Do you have job security? Nankwade toli utokoze. Nyawo toli ntoloza antino security kubera na mundu kwambala sima kwa zira jeno. If God says yes, no one can say no. But all the same, tusasira makaga mukuru Katumba amala ebya mutuse kwa mne family ye kibinyo. Niye tukumange ebintu bizibu. Ebintu bino they happen concurrently. Tumulabye ate no munanga banene bukabe bafa. Abanene nene. Nantika kati ne Katonda yagamba bwati. Nti kusawe eri y'oluvanyuma eri. Tujja balabira kompisa ko bibala byabwe byokoze ino kwera kusawe sembayo era chovolaba. Sometimes I laugh to some friends of mine genda omukazi nakugamba nadaba naba sister nakugamba ndagezi badda face ize bikute kubasajja sisobola sagalira ddala mama waita weeks 2 mwezi gumu
ng'alaba ali gamba ate kiki ayinamu ekirwadde mu lubuto nabo nobalawula bugamba ebyabasajja zededede ebiyita ekiro munnange osanga obirabira wali kati n'olwensonga biri mu nsi yaffe bina tubikwase Katonda giragitanga asirisemu ennaku zino mwami Kyagulanyi Ssentamu naye tubadde ku nsonga ya mwami Katumba Wamala simanyi oba ogikomekerezaawo njogedde neŋŋamba nti mwami Katumba Wamala ebbanga lyonna badde mu security ey'eggwanga lino nga tetunnazaalibwa because okuva tumulaba kuva ku Amini wali wonna Amini afuluma agenda 79 tufuna bannamagye abawamba okuva e Tanzania abawamba Amini okuva e Tanzania Titokero lutya bayingira 95 Kalule Moses kati kajja Obote ajja mu gavumenti Museveni ali Luweero n'ebibira ebisigaddewo awona Katumba Wamala ali mu magye gaki tuyinza obuyita obuyeekera naye yasigala mu nnamagye era kati mpaka olwaleero mu nnamagye nategedde ku nti ali myaka nga 65 egy'obukulu gy'alimu bwali akyali mukama yondo akyali naye ekikulu kya byonna nti mu mbeera yonna tuyinza kuyigamu ki byonna bena dokita ebibaddewo tuyiga ki byonna ebirambikiddwa oba byonna ebikoze eki ebibaddewo mwami Katumba Wamala statements zagenda okukola oba ze yakoze ng'ogamba nti munjagaza ki kye nabakola gwe kyogamba nti yeza tulanko wansi omuntu abaddemu security kubuuza nti Kaweesa afudde naye nga aba top cream mu gavumenti we watuukiddwako abiriga bamusse basse meja Kiggundu kino kyandaze nze ng'omuntu bwamwami Katumba Wamala asobola okukola statement olwaleero nti munzitira ki kitegeeza gavumenti eno tetuulangako wantu wonna kugamba nti tugeze kwagala okusolovinga ekizibu kyettemu ekiri mu ggwanga because omuntu yenna ofuna okwefumiitiriza mu mutima ng'abakulu mu gavumenti abali mu security osanga bali badde baatuula dda nakati bane koozi y'abattibwa eri ku ki era baagala ki kibi nnyo okubanga dokita leero bazza wasajja ne bantemula nze mukwano gwabeera naawe n'otamanya nti Kalule ensonga eyamusizza oba ensonga B oba ensonga C bw'otategeera bintu ebyo naye ate bw'otegeera ensonga nti munywanyi wange baamugjeewo olwa ABCD osobola okuzeewala naye ate osobola okutambulira mu kkubo lyerimu eryasizza munywanyi wo nga tomanyi lwaki kintu kyatulaze nti ekkubo lyerimu bonna bakola ki tebannayiga tebannafuna nsonga yonna bannayuganda nadde abantu cream people bayigamu butayiga ate nekyokoleza kyakatumba Wamala kyanewunyisiza bwe batta Kaweesa bwe batta Babiriga okimanyi omukulu yali Mugundi yali chief in command Muhammad Kiggundu yasinga okunzijukiza nnyo Katumba Wamala because yajja ekibuli nga tusabira omulambo omubiri gw'omugenzi Meja Kiggundu n'agamba ebigambo bino wammanga yali CDF 2016 nga tuli kibuli ku muzikiti wali ne gadget siza enganzirina n'agamba basebo ne bannyaba bali ekibuli okusoogejja ku lwa gavumenti twagala okwetonda ono abadde munnamagye owaffe kubanga yali meja naye CDF bwe yabadde mu maka ne mu kuziika omugenzi mwala wa Katumba manyi yagambye kino kikutte ku waffe Kiggundu Katumba Wamala agamba nti Kiggundu nze Katumba Wamala eyamusikiriza okuva mu bayeekera ba ADF e Congo ADF ng'eyeekera eggye lya Uganda e Congo Meja Kiggundu mwe yali Katumba wajja ekibuli agamba nti nze eyasikiriza Meja Kiggundu okuva mu buyeekera era n'avaayo n'ayingira mu magye eddaala lya Meja kwe yali kakati oli teyali wammwe CDF yagambye nti ono kekikutte ku waffe oli yali waani Kaweesa yali akoleraani tugenda kuvayo ku luno kekikutte ku waki ku waffe so there are a lot of questions bannayuganda batwaza balina okukola ki ffe tutemaatema ensonga tubawa ffe tutemaatema kubanga bino biri ku record era tubirina byayogerwa 2016 kati tutali kwekyo
obadde okimanyi nti omukulu era Major ono gov't yalina tete Nasana Muhammad wa police Kirumira yagamba nti no kale kayihura police yaffe juddemu bakawukumi bangi abamba bamu military abamba bava okwegamba yegula ebintu bingi nazibikula government amaaso nagamba n'obwoyogera bakutta n'abootoyogera bakutta nadduka emisinde kipayipayi mu kyalo naga nti abayi wano munteeka wamugenda okumpumuza wano nga kamera ensi yonna eraba Muhammad nagamba mujja kunteeka wansi w'omuti ogwo kati nzizeeyo Kampala mwe munaamanyi wayita mmeka wayita ndakumbali uyasonga ebasiba ne bamuwummuza kakati omanyi tuli ku international politics netusooka netugamba ebintu ebiri mu nsi yaffe mu Uganda okubajjukiza tukyali Bob Wine ngasirise enye naku zino Mwami Kyagulanyi oyinza okugamba nti mutuufu mu kaseera kano nti olwaleero ekiri mu ggwanga tulina kulaba roolo ya Mpuuga kati alina okwogera ekibiina no because akazannyo ka Mpuuga kalina kutandikira wano era kyemanyi Bobi Wine yakutte weiti ye mu bugenderevu n'asooka n'agiteeka ebbali aw'Empuuga ensi NUP opposition ene ya Uganda manyi opposition ya Uganda yadde eganyo tegeera nti FDC yavuddewo intentionally nga baganye okukkiriza nti bavudde mu buyinza bw'okuleading opposition mu Uganda FDC yadde eganyo kitegeera ensonga kyo Ssemujju Nganda yabadde apaala oba apaaluuka nti kale ne mutanonda nga looza akyayogera nga chief whip opposition wa FDC oba opposition yabadde aganye okukkiriza kati uva nti Bobi Wine nze ndowooza nti yakikoze mu bugenderevu okukwata weetiyo giteekako ebbali aw'Empuuga roolo ye n'ensi emutegeere bulungi emuteeke mu bwongo nti abaaye twafunye opposition leader okuva mu National Unity Platform y'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga wammanga nategeddeko nti bamuganye okuyingira Museveni abadde ayogera Kololo yaganyiddwa okuyingira ekyokubiri nti wabaddewo olutalo lwa obukiiko mu parliament obadde bulondeddwa nti ayina okuvaayo okulabika nti akakanya pressure ebigambo byonna byonna bibaddewo lwaki twalonze Ssenyonyi ku kino lwaki twalonze gundi ku kiri Mpuuga alina okubeera nga avaayo kati tulina kitugenda okuyita cabinet y'ekisiikirize shadow government nti Mpuuga alina playinga role eyo okumala okuestablishinga bulungi nnyo abaka parliament aba NUP n'opposition tugenda kulwana kuki tugenda kugoba kuki era Bobi Wine musajja mugezi taktikale kino kyakoleddwa oba yakikoze agenderedde nga nti kasooka setting PSA na kisettingira Empuuga then ajja kujja watandikira taking off over so kokusirika konti wait yajejeko nafuna wajumulizamu nakuzina Mpuuga ajjemu agenda amwagala waggulu ayagala shining amwagala enseeti gendi kati tulina opposition leader agenda kuba wenjawulo agenda kubanga yageso okubeera opposition leader mu Buganda kuva mu Buganda yasookedde ddala Mpuuga yasokedde kuva mu Buganda buchanga Uganda kasokedde tulumanga opposition leader nga va mu Buganda abetabeerangawo kali kulu Mpuuga twagaliza obukulembeze obulungi mu kisanja kino ekyogendo tandika ati twagaliza essanyu tubasaba temulaba live programs of please kindly subscribe and share to your friends so our friends all over the globe tubagalanye twatumitego akomato kumira mpeera musigale nga mukikwasaganya ono mukulu Kalule twogera nnyo ku international politics bwetuva ku international local politics tugenda ko tunake eggwanga ne tugenda ku ne Bulaya kakati tugende direct omemu nafe na Uganda tuno bategeeza nti politics tetuwa kuwa ono yekka tufuna ko no manche kiri eri omanyi buli bololeza mu kitundu kimu oba loza n'okka oyinza otategeeza ate n'abantu abasinga balu balina endowooza egamba nti bw'oyogera ku byobufuzi obeera mu bulabi kati ffe tukula twogera ku bino ebya wano n'ebyeri nsonga tulina mutawaana eri noonera weetuli balina okukimanya waliwo omukulu omu bamwita erinnya lyo limanyi Said nate bina bajaga olwala batake nage gantabula bamwita Said Hassan Nasrullah mbu mulwadde Said Hassan Nasrullah mulwadde of course bana Uganda batulaba era bagobera nnyo ensonga za Middle East bwetogera ku kigambo Said Hassan Nasrullah yesaba wandiisi oba secretary general w'ekibinja ky'abakambwe aba Hezbollah bwetogera ku ba Hezbollah bali mu ndemu gwanga era Lebanon gye bakolera emirimu gyabwe nti aba Hezbollah bano bakola structures balina TV stations ezaabwe balina amasomero agaabwe balina obutale bw'enfuna obwabwe but
it's an organization within a state that is bigger and powerful than a state. Abo nyini. Neti babafaako olw'ensonga ez'enjawulo because bo bagamba nti omulabe yenna singa ajja okuŋŋanga eggwanga lyaffe era Lebanon aba Hezbollah nga baga nti security kati naffe weetuli kula eggwanga lyaffe. It's an organization that is within a state that is bigger and powerful than a state. Nekikole mu Uganda bajja kugamba ensi yaffe giddemu oluka emisinde gijja kutwala n'omusajja muzeeyi ajja kukima kuteeka eno ogamba ensi ogiramu oluka naye munnaffe abeeri ahabo tebakirinako buzibu. Yes buzibu bwali badde weebuli naye ogenda okulaba ng'abaana b'eggwanga ebitundu nga 6 ku buli 100 basomera mu masomero ag'obwereere agaba Hezbollah. Sente bazijjawa. It's an organization yeekolamu omulimu naye nga evujjiriddwa olw'emiwaatwa gye baatema mu ggwanga egibeeretera ssente within their state gibakedde okubeera ab'amaanyi osinga gavumenti eri mu buyinza. Bajjako mu Uganda omusajja Said Hassan Nasrallah akwata entebe eno mu 1992 ey'okubeera ssaabawandiisi ba Hezbollah 1992 paka olwaleero nga bannakyemalira nnyo naye amawulire agali ate navumira bannakyemalira okukamala ye organization si waggwanga naye amawulire agaliwo ageraliikiriza Middle East yonna kwe kuba nti mulwadde ali ku ndiri era bwe yabadde omanyi omusajja oyo ekyenjawulo kyalina bw'aba yogerako eri eggwanga nga gyewayisenga state of the nation oba state of the nation of the organization address kati olwokuba nti b'amaanyi balinga batekinga over eggwanga lyonna bw'aba agenda okwogera ayina empuku mwabeera okuva 2006 bamusimira empuku temanyikiddwa weekola ki weeri mu Lebanon munda era Israel enoonyeza empuku eyo okugikuba ebbanga lyonna ebadde ekyabuze not until when ebategedde bwe yabazze okwogera this time round yabadde mukosefu nga munafu nnyo ate nga akolola bw'aba agenda okwogerako eri eggwanga balina ekiwalo ekibuga kita Tripoli kiri mu Lebanon Libya kiri mu Lebanon batimba TV ku nguudo screens olw'eggulo abantu ne batuula mu squares zonna abantu ne batuula nga ebigambo bya Said Hassan Nasrallah agenda kwogerako eri eggwanga. Nyinza okubuuza Dokita nti mu Uganda mwogezi ki gw'omanyiyo ng'ebigambo bye biwoomera abantu mu Uganda nga bagenda okwogera abantu bagati tudduka waka kuwuliriza bigambo bya musajja ono agenda kwogerako eri eggwanga. Ani abasajja temunchima nze kitofu kibe kijja baba agenda kwogera TV zonna zimulaba kakati bwe ngamba Bob Wine ye abagenda kwogera states zonna. Let me tell you kakati yo Bob Wine ye side ani Nasrallah we kale tuganye kakati n'olwensonga obuuza kibuuzo bambuze kibuuzo nze nkyanukuddemu abasajja ba ICF mutumazeeko emirembe temutukwata nnyo ffe tusomesa ggwanga nze oli musomesa wange musomo lyange lyenkola bad governance good governance democratization is true bwe tugenda mu democratization nga bwonsomesa ku university ezimu ku nkola embi eza gavumenti embi teziwa opposition kya mwaganya kwogera ku zi radio na TV baba wa airtime mutono sinkubuli olwalo singa gavumenti ya Uganda ekkiriza negamba nti Kyagulanyi yaguze obudde ku UBC BBS Telefina NBS NTV buli manda ajja kwogera ng'essaawa 2 gamba ne ku flashlight essaawa 2 nkubuli abantu bajja kuddukanga bagende waka bayinde ebigambo bya Kyagulanyi bwe guli ku Said Hassan Nasrallah ye yakola TV ezize va ku bya Kyagulanyi byagenda ku YouTube nagandi live ne Facebook network ne bagikwatamu. Said Hassan Nasrallah ayina TV mu Lebanon eyaba Hezbollah bw'aba agenda okwogera abantu bonna badduka abalala bagenda mu squares gye batadde entimbe ne bamulabira okwo. Naye ekizibu kyagudde mu ggwanga lino nti Said Hassan Nasrallah yadde ayogera wiiki ewedde nga yoga kutolwa Israel ne Palestine olwawedde wabaddewo embeera ey'okusika omuguwa mu lutalo olwo nga tumenti abantu bangi abafudde babattiddwa kati ng'alina okujja kuba kyawulikiseko nti aba Hezbollah bayambye kuba Hamas n'abakasimu brigade okulwanyisa eggwanga eryo erimanyiddwa nga erya Israel. Era yadde ayogera mu kwogera kwe yagambye nti njagala okukozesa omukisa guno
okwebaza abaganda bafe aba Islamic Republic of Iran olw'obuyambi bwadde Bahamas okuba Israeli. Nja kwebaza naffe nga Hezbollah twakoze mulimu gw'amaanyi okuyambako aba Palestine okuba eggwanga eryaki erya Israeli. Ebigambo bino bwe yabyogedde obwedda ajja asikondo akolola. So he looked to be weak. Era bwe yavuddewo mangu era by the way sagala kwogera nti naye era bwogera mu kiwandiiko ekyo bagamba wansi aba Hezbollah babasuze ne baganda okukiriza nti mulwadde wabula wansi bagambye nti ayinamu allergies. Is it a political language? Nedda. Hey. Saba sajja kabaka yabyo gundi Mike. Nze mwita wakitiibwa. Wakitiibwa Mike. Yes. Yagamba ayinamu allergies. Yes. Era wansi aba Hezbollah jo bakkiriza mu statement ye gati yes he looked to be weak which is okay. Mulwadde tukkiriza nayinamu allergies. Emikutu gy'amawulire mu Israeli gigamba nti omusajja mulwadde ebyannama ddala. Kitegeeza ki? Saida Nasrullah nga alwadde bw'ati nti bw'olaba nti abannakyemalira nga Saddam Hussein mu Iraq bwe yali azimba eggwanga yalizimba nga ye omuntu atya omuntu omu. Naye yo Islamic Republic of Iran kye yakola erina kye bata supreme leader. Bwe yamala okukola supreme leader negamba balironda nga president alibeera nga ow'abantu. Yo ne supreme leader wawaggulu takubako kalulu wabula abantu mulonda president alina okujja neyebuzi wa supreme leader. Naye Iran bwe yamala enteekateeka eyo negamba era tekimala twagala okubeera bakirimanyi ba region yonna Middle East yonna. Kye yakola negenda nekwana ba Hezbollah. Era Saida Nasrullah ayina waalabikira mu 1979 revolution ya Iran ngejja ba Ayatollah nga bajja kakati abo bayambe nnyo Iran okulwanya entalo zaayo ebweru waki ebweru w'eggwanga era Iran. Ntoyinza kukera ku makya n'olumba Iran aba Hezbollah ne basirika. Era kyovula nti Assad mu 2002 nga Syria bagirumba aba Hezbollah playing a very big role be basookayo mu Syria munda ne baga nti Assad tajja kugenda paka Russia yabegattako mu 2015 nenga bagamba balemeddewo Saida Nasrullah bawulira nti Iraq efunye obuzibu nga abaweereza banvu n'abampi aba Hezbollah nga bagende batase government yawa eye Iraq kati ne mu Yemen batuuse kati yerolo ye nti Middle East yonna Iran yesinza okubeera ng'ekoseddwa nti sebo aba Hezbollah banene okusinga eggwanga lya Yemen kati bayina amanyi okusinga Afghanistan obwanga banga obutonotono bw'olabaalabaawo n'eggwanga labwe nnyini mwe bali banene okulisinga mu by'okwerinda aba Hezbollah. So kati Saida Nasrullah abeera mulwadde kikizibu eky'amaanyi ekikola ki ekyagudde oba ekigwa. Of course Israel yalaze dde okusanyuka kwayo nti abadde nga ajja bulijjo n'akangazza n'ateekawo embeera y'obunkenke naga nti tugenda kubakuba tumanye amakubo gammwe tumaze okubeebulungula Israel yonna. Alora yakola statement n'agamba ayogeraga bati Israel weetudde tekyaweza mu myaka 2 nga bweri twagala either vu oba amazzi nga yes kakati Saida Nasrullah obulwadde bumuluma tali mu mbeera mpo tali mu mbeera nnungi. So Middle East aweetuuse sebo abakanze Uganda agimanyi omukulu oyo omukozi abasajja abashiya abasomi ba bitabo tejja okoma okusoma ebitabo biku exposing ku different world. Yes oba ategedde okubanga agimanyi bulungi esebo kale tukyaliwo tutambuleko twaddeko mu international tugeze twabiki ebintu ebiri mu Lebanon nature okimanyi nti tugendeko mu byobulamu gye bayita COVID-19 sinayogera ku radio abantu bagambi radio bagiseko bagitesting bagira ono omukulu gwe bayita Kalule Moses. Yes sir. Aina online radio station magazine radio banage mugikyaleko ku mukutu ogenda bugenzi subscribing ko tumuwagire no isi ogenda bugenzi oteka mutesiko www.magazineradio.org tukyakizimba zimba Dr. ajja kujjanga akyali yatuwe waaka bobera ku radio wali achabakola bitula ku TV direct kirabwana akati ndolo ensonge tuchawereza isafe Uganda keep on subscribing, keep sharing,
and things of that kind. Yes. Kakati tunatera okumaliriza ndowooza tujja kukola kwa dakika zaffe nga 3 kwa dakika nga 10 oba 5. Omukolo gwe bayita Joe Biden mu America. Yagambye ye kasita mumala okwekebeza bwe muti nga baba kuba kajabu ako musobola okujjako maxism oba mask. Yakyogera juzi ku kabaga kamu ke yaliko. Yes. Kakati ffe twebuuza agamba no mu Uganda tukolenga bo oba President Museveni w'eggwanga lya Uganda ng'anaatera okulangira kabineti ne ensi yewuunya tutafuna na cabinet ya ruling government jirina ni atenge opposition baba wensalesale last week Friday teka kiraga mulete ebintu byomwe ne babireeta kati Biden baba yogedde bwaki n'agamba nti babeera babagemye abantu be masiki badembo zikanyuga ebbali waffe batugamba nti newe baba kugemye enempisa eruma dokita Kaiso Kaluma wajukibisa na tima simanyi waffe batugamba nti ne bobeera bagemye tokanyuga masiki wa batugamba ekigambo kimu nti eddagala lyaffe lye batukuba lya njawulo kuli abo omero akindesa akantu abo bali babagema bulungi kajabu ako Biden n'agamba abantu baffe musobola okusuula mask ne muzikanyuga ne mutambulirawo ne mutambula free ne wano mu Uganda ne bakyali batukubye empiso ziruma empiso zituluma ate ne tugenda eri simanyi bayita obateji twagambye umusajja ngo eri kawolongo na bizibu abage etoli nnyayo kasaba kuba kayisaage kirekyo kitanda kiyerabira musajja Kaluma Kalule Moses byakusaga biri serious tuviri serious eddagala bakuba na Uganda lyanjawulo kuli bali kye kibuuzo ekiri mu ddiiro fe wano batugema Kaluma ne bagamba masigi giremezeeko ino nchaji nera benva nonganjiza ne bali bamalo bagema ne bagamba musule maxism mwebweru kakati President Museveni yafede gali ya Uganda lyanjawulo kuli America era ku force government ino okuvayo koleki etunyonyole betubulire kubanga Kaiso Kaluma departments endala nezifa Kalule tukole tutya nze yanti kati kwa magezi bannaffe bonna tubagamba mugende mwegemye tulina okukola tugonjera amateeka ga government ne government webina mu ensobi tugiyambe etubule nti eddagala lyaffe lye tukola balikola bwayise oba balikola mu Germany okitegeera tugamba tunyumyamu bunywa kibuuzi nze mbadde njagala bali bubi gwabacha bagayi bakaaba mbalwala ryokola kwennyini agamba sijasobola kutambula which number ate bamala babagenda bagema to sensitization batugambe munnange bagenda kuba Kaiso bobo obadde okola mirimu janna chewa jina mpola soko okolo saving sente za which number kwa togenda kutambula enkeera abagayi ababwati omusuja ne gujja ekifwa ne kijja kugamba kakati wale wana betumanyi nino mwana wale abakola emirimu gyabwe ku street sales banange bakaba amala kola business katana nadia nino mwana wekwa naye ku radio byakola bya mizanya muta Ibrahim bamukuba lebangema bamugemera ku villa park n'abazanyi ba villa enkera ne bangema nekatani nava wansi mugonvu nekati omulumi ngobwo wasubidde nti no kale batugeme tukiriza nange bangemye ngakama kwogera naye oberenge subiri komeddewo ddala nekati bwaffe ekibalo kati bagemye buweddeyo nate mask gikole ki jizeeko ate America bagamba nti bagemye sula mask kati abakulu baveyo boogere nakyo tusaba ne mukulembeza yinza okwogera ku bintu konsonge era nze nja abana abantu namukulako obukubizi kasimu ekitufu kankubuli nze njagala mu state gundi jagenda okwogera simanyi leero banja asande ku sande nze nsaba kimu President Museveni wallahi ikiriza bonabo tugadde naddala ffe bana abebwayise aba masanafu rubya subyawo bitu kiri serious abazadde bakaza abana mu masomero abamu bawummula nsomeko news olwanga bagamba nti abali ku ssomero bagira basigalayo abatanda bakugenda temutalo kajanja kakati what does it mean
we in the world of fuller over. Nze ndowooza nti ffenna tulinde amanyi gobe mu kibya kyabaite gobe mu kirya nti omukulembeze eggwanga sooka yogere kyagala tunagenda naye ate yagamba boda babeere n'ebitabo singa Museveni akeera kumakya n'agamba nti nayigamba boda okutambula n'ebitabo ng'ennaku z'omwezi bwezi kati alina ekitabo yaba adda ku stage ekitabo kiyamba ki okuwandiika contacts babakubireko akasimu kati yagamba nti bajja kulondoola mu bitabo ebyo naye ekyo kiragiro ky'omukulembeze gwanga kyagala oba balemedde okulondoola zi kamera zino ezibatta abantu nokima babodaboda mulondoole ekituufu kiri nti really we want our nation to be very safe and secure as normally say naye nga twetaaga abantu they should sensitize the mass the most important thing watugambe COVID-19 is really we know and it kills never if it kills people then what that should we do how can we save the other people inshallah teyanze nnyo teyanzeege mwebale nnyo mwebadde bannaffe okutwala ku flashlight tubage mugende ku www.magazineradio.org ogezeeko awo bingi tubireeta tugenda kusumulula sister company ya flashlight kakati n'olwensonga emikono gyaffe mwena tubagala nnyo mwebale nnyo naye nga kyensaba in case there is lockdown please ogwaffe gwa kuyamba government ewuli eddoboozi yaffe tusobola okubayamba bwe tunaabanga mukulu nga mugenda kutuddamu bakwita lockdown mbadde nsaba esente zemugenda okaba member of parliament miliyoni 2 baziteeke ku buli gombo tutumye akakadde kamu n'emitwalo 3 yeya omwezi bo batambula convoy buli kimu just okutambula bwekuti kuba mbukadde kakati n'olwensonga eyo tusaba abantu baffe batunulire ku abo abantu abali wansi ennyo olaba kati mu covid mwatusumulamu katono amutabena kye balya naye ate nga batambulamu baana batudde wakabakuze let me tell you this government of ours twetaaga President Museveni alonde ba minister abanamwa ku magezi si bino bye bayita abantu be bataba amagezi yagakkiriza olwokuba nti omukulu ayizo butagakkiriza kale tumaliriza nenga kyensaba abantu bano basobola okutambula nga when they are sensitizing the community nti owayi tukolebe tuti okumiriza awensi yaffe Uganda ne buli abaliyo John Odenga yewana ku kintu eki nti bano ababadde babba sente za Uganda Airlines I finished them and I've used all my techniques and what n'abaana abanatugabira akawungo ne kuno bana akatuwa ani abo kana bakwata kababbiza akawungo iza covid Owai mutukize tukama udakorwa nega tusaba kintu kimu mutasaba na Uganda in case lockdown kweri save them mubawemere mubawe byokulya kale tubereye waka ne naffe batusubiza bizaffe ba lecturers ba doctors wena bagenda kutongeza tebatuongeza every year another financial year tugenda bongeza every year tugenda bongeza kakati wabo mutongeza tinaffe tetumanyi nengo gwafugwa kubasomesa okwera ku nseno yonna Uganda please keep sharing and keep watching our programs all over in this world tubagala nnyo mwebale nnyo mwebale dda Kalule Moses gwe mbadde lunako lwaleero tugenda kuddamu lunako lw'ekyandoozo ngomukabanga asinga ajja kusiima tukirize ne banatugalira ffe tujja sigala tubaweereza ate ffe tujja kutambula kuno yagamba tumanyi